Omukolo gw'okuziika omuyimbi Harriet Sacha abadde amaze emyaka 10 mu kisaawe eky'okuyimba gutandisa n'ekitambiro kya misa ekikulembeddwamu bwana mukulu w'ekigo kya St. Javile Bunnamwaya Reverend Father Musajja Akawaata Nansi ono atuuse kusiima mugenzi olw'okubeera omukkiriza ng'oggyeko okubeera n'ettutumu. Akeera ku makya wano ku misa y'e12:45 buli lunaku. Harriet yakawa n'ajja buli lunaku ng'abeera mu kitundu kya misa. Omwanika w'ekisigula kimanyi abadde n'amabega ng'anyumira nnyo obuyimba obumuzzaamu amaanyi. Kati nze bwe yaŋŋamba nali ndowooza nti asaaga. Yaŋŋamba nti Faada, wategedde nze ndo ngenda kuzikibwa wano. Nanga nti Harriet olimba ab'ekika kye bajja kujja wano bakutwale. N'agamba nti banaaba basize okulwawo. Neze munda mutima gwange ekyo kyenjagala. Kati olwokuba tekiteeka mu buwandiike nemanya nti kyogere n'omumwa kyakusaaga buki kusaaza. Naye obudde bwe bwatuuse nagenza okuwulira nga bankubira amasimu ng'ekigambo teyakigamba nze nzekka nga yakigamba n'abalala. Abuzeewo katono okwongera okukaabya abakungubazi bw'abalaza ekifo kisaaki mwabadde atula mu kereziya eno nga bw'ategeeza nga bw'atagenda kumwerabira. Kereziya abadde akikola ki? Ajanja. Bagambye nti abantu bajja kuba bangi, lwaki emmisa tebagitaddewo bweru? Ne mbagamba nti Harriet tabaddewo ebweru mu kereziya. Harriet abadde wa munda. Era Harriet abadde bamumanyi. Harriet bw'atatuula wali atuula awo oba wali nti ne bw'oba ng'oyagadde kujjukira ekifaananyi okiraba oba ng'atudde wali ku ntebe ye eyokusatu oba ng'atudde wali ku erinaanye oluggi. Naye buli lunaku banga temala wano Bunnamwaya buli lunaku misa y'okujja. Akubiriza abayimbi bonna okudda eri Katonda ate bejjemu n'engombe y'abandoga eratera kuva abantu ku mimwa. Nze kyembabuulira kiri kimu kyokka nti fe abazze wano amaaso tugasimbe kwani ku Yesu, kubanga Yesu talina kyatasobola kukola. Ate akikolera si balamu bokka naye n'abakoze eki n'abafu. Okusabira omugenzi kwetabyeko ebikongo okuva mu gavumenti ya wakati n'ey'Emmengo, abayimbi bannakatemba ab'enganda n'emikwano. Abamu ku bayimbi okuli Joanita Kawalya, Sofia Nantongo n'abalala bategeeza ng'omwaka guno bagusanzemu okusomoozebwa okw'amaanyi olw'okutwala bannaabwe. Tukoze ebirungi naye ate tufiiriddwamu ne baganda baffe bannyinaffe. Omugenzi alese abaana 2 era ng'afiiridde ku gy'obukulu 32. Omugenzi oluvannyuma atwaliddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera ku saa 10 ez'olweggulo. Abudu Muwonge n'Ensamba Crash be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Italy.